tuli mulembe ogulina kye bayita self-contained rooms everywhere. Kitange bwe nali mubuuza lwaki ennyumba yaffe yalina toilet emu mu nju, muzeeyi wange n'aŋŋamba bw'onoozaala ojja kitegeera. Saategeera kyali ategeeza, naye leero nkitegedde nti bakadde baffe abo abakadde baamanya nti bwemubeera mu adolescent stage yo rebellious, omuvubuka olina ekiwago kikuwaga, omuwala ebbeere litunula Uganda gye yali eraga, simanyi oba gyekyalaga, takwatwako. Bw'abeera nga mu kisenge ky'ebintu byonna bye yandyetaaze ng'omuntu gyebiri, agenda kozesa drug. Kubanga tagenda fuluma. Nze kitange yaŋŋamba nti ensonga lwaki nateeka restrooms oba toilet mwenna wembalabira nti ne bw'oneekalakaasa otya nti kavubuka akuwaga oteeka fuluma ogende mu toyi nja kulaba. Naye kati ebisenge mubifudde self-contained to teenagers, to young adults. How are you monitoring them gye bali eyo munda? Endowooza eno ey'ekizungu eya abaana njagala omwana abeere independent, abeere mu kisenge kye, eno gye tuyita just a communal restroom nga tulina abagenyi bakozesa eno. How are you monitoring these young teenagers? Omwana ono ali ku university o interacting otya naye, kubanga abaana we are so distant ng'abazadde nti n'abaana tetukyasobola kumanya bye bayitamu. Naye omuzadde amanya nti yayingidde meka 11, 12 kankulinde wano. Modo yaffe mu bupangisa eno mu bantu ba wansi. Bwe wagaananga okusasula neggwe ensi enkubi, nwanye n'ensi. Luli nga nkyali muntu wa wansi nnyo ng'ensi ekyankuba. Nga bw'opangisa enju n'ogaana okusasula renti nga landiroodi tayomba naawe, azuukuka 10 n'akyusa kufulu ya ttooyi, abasasudde n'abawa obusumuluzo. Kati gwe ataasasudde oyagala okere ku 12 oyitewo nga tonnasasula, ogenda otuuka ku ttooyi nga kufulu mpya, oteeka onoonya alina akasumuluzo. Kasuku baakyusizza kufulu mpaako kasumuluzo. Oba oliawo nga landiroodi ku nsonda akugamba owaaye mukulu ng'onnyonnyola. Semu modo gye twakozesanga ewaka nti ttooyi alina emu ey'omunda. Omuntu aba yalidde ekyeggulo gaana kkiriza ku 12 sebusa mu lunaku yeekyusa emirundi na metabolism ziba nnya, ku makya, ku ssaawa 12, ku ssaawa 9 n'essaawa 1 ey'ekiro. Kati nze ngenda kulina ku 12 nga taata nkugamba owaaye James bw'ova mu kyolooni jangu wano twogere. Naye leero omwana owa university, omwana adolescent, ekisenge kye kiri self-contained. Kiri self-contained mu mulembe gw'omuzadde ataliiwo. Omuzadde anoonya ssente, we are chasing the bag. Kati omwana ono interaction y'abanne ku ssomero gy'awangaalira ne drugs ze bamuwadde tozimanyi ng'omuzadde. And that's where the problem is. Nti abaana becoming so attached ku drugs nti tebalina ngeri gye bannyonnyola bakadde baabwe bye bayitamu. Nti maama neeba n'amunnyonnyola, maama amutunuulira amugamba ate gwasoose. Si gwasoose. Nti ebizibu by'abaana bye bayitamu tubigaya. Omwana agamba ku ssomero nnina omulenzi anvuma nti ndi munene nnyo. Gwe nga taata okirabanga ekintu okuvuma obunene. After all oli munene. Jenkins yali afudde. Taliiwo. Naye gwe ng'omuzadde bw'otakitwala nti kikulu, n'omanya nti this is bullying coming in, estiimu y'omwana ono egenda kubeera challenged. Omwana agenda tandika okunoonya ekigenda omuwa confidence okwaŋŋanga bano banne abamukyokoza ku ssomero, kubanga gwe omuzadde tofuddeeyo. So the drug abuse problem we are seeing today eviira ddala mu maka. Ewaka we tuli. Omuzadde ali wano eyazimba enju ng'olaba programu eno abaana batadde mu self-contained models ki z'olina okukakasa nti abaana balinako access as and whenever you want. Nze kitange ebisumuluzo yali sebo ekisumuluzo ky'ekisenge ekyo nga yakirina ng'asobola oyingirayo waayagalira ekisenge kyammwe akiyingira kwa ujumula era ng'akongona tototo ande right ya privacy. Kakati ebyo muli mu luzungu era bye bisinze n'otuttira abaana. Privacy maka gaani? Awo mugenda okufiira mwe abazadde abaddugavu.
nti omwana omugambi ogenda mu privacy. Let me tell you, we are not lacking structures of privacy in Africa. I'll give you an example. Nze ndi musajja Muganda, I proudly say so. Batuyigizanga kye bayitanga menstrual management system mu maka. Era taata yakuyitanga n'agamba muganda w'oyo omulaba nti yakuze. Tomalanga gayingira kisenge kya muganda wo muwala nga tokoze eki? Nga tokonkonye. Era nagamba nti olumu ojja kumulaba nga munafu mu biseera ebimu mu mwezi, bw'akugambanga nti mulwadde munafunafu muyambenga. Because they knew nti ojja kuyingira ekisenge ky'oli ng'ali mu kwambala. Era nagamba nti muganda wo bw'aba atandise osuna ebbeere tomusemberera nnyo. Tewaalingawo privacy awo. Ekisenge nakiyingiranga nga sikonkonye. Because I knew nti bantendesi bwe mba sinayingira kisenge ky'abakadde bange n'eky'abaana ab'obuwala mmala konkona. Kati gwe ogambye mbu privacy omuzadde ayingire buli wamu. Nedda. Nkugambye amaka gali structured agalimu omuzadde ali sensitive to the new era of rights. Nga tonnagamba abaana lino ly'eddembe lyammwe. This is your right. Is it right kwanza? Kubanga mu rights omwo bwe batandise okuyisa ebiboozi ebiralalala ebyekisiru. Webale nnyo. Kati omwana nze wange tagenda kuba na kisumuluzo kya kisenge ki. Because how do I know what's going on in his life? How do you monitor? Webale nnyo. Neetaaga okujja n'enkonkono oluggi n'angamba come in. Nenzija ne mugamba Mandere ennaku zino sikutegeera. Sikyakulabira ddala. Mu ddiiro sikulabawo. Kakati ebintu byonna ebyanditugasenga amaka twabijja mu ddiiro. Anti ekisenge mukikoze kiri self contained ne mbatirayo ne TV zaabwe balabireyo. Omanyi bye balaba. Amaka mugataddemu ne wifi. Abaana beebeerera ku taabu. Ku taabu okwo omanye ekigenda mu maaso. Bali ku TikTok. The ever endless speed. Bw'otunuulira algorithms eza digital. Eza TikTok engeri gya designingibwa. TikTok w'omu Africa wanjawulo kuwo Asia. Ono wamwe bwakuzina nga bamenke, owamwe bwakunyeenya bubina. Ebyo bye mulimu. Yangu tugende mu kwepiica. Wakawulidde akayimba ako. Kayimba ka Gravity kapa. How would you protect your feed? How would you get that nonsense? Kayimba k'amaanyi. Okwepiica. Kyangu tugende mu kwepiica. Kati kitegeeza ki? Okwekubya bufaananyi. Kati mulimu ebyo. Tuli mu kwepiica. Naye ng'omuntu ali ku TikTok ey'omu Asia emugamba how to be innovative. Agassa atya ku community gy'awangaaliramu okuba ey'enjawulo. Feno ekitegeeza ddala busitiika bwe batuwa eno. Bwakwepiica. Akakayimba k'okwepiica waliwo gundi gye baakawadde. That is how the generation feels. Baakawadde gundi bw'oyimirira bw'oti. Eri gundi gye bakateekamu obeera weesuunda bw'oti. Kati obeera koti okwepiica. Nze mbiraba ne nnyumirwa. Bw'otunuulira ebintu nga ebyo nti ffe mu Africa obwongo bwaffe babuluse mu ngeri efaanana bw'ekyo nti ffe tetubitegeera. Abaana baffe babatugyeko nnyo nti abakyala babagamba you have to be independent. Omukyala agoba kariya taata ne bamukwata ne bamuwa pornography. N'abeera nga ali ingrained in what they call masturbation. Ne bamuteerawo ebyokunywa ne drugs. Ne bamuteerawo ne betting. Taata n'avaawo. Kati omwana ne bamugulira taabu. Ne bakozesa algorithms ezo okutunuulira omwana wo biki byalaba. Ne batandika okuleeta bino ebiboozi by'abali. Ne batandika okubissaamu. Olaba omwana wo bw'agenda. Kati omwana bw'omusanga ng'ali ku drug abuse. Nga tonnatandika gamba nti omwana ono emize yagijja waggwe maama taata sooka weebuuze ebyali bibagatta bye biriwo era lwaki byavaawo. Luli TV twagirabanga ffenna mu ddiiro. Kati buli kisenge wateekayo TV. Luli twatuulanga ne tulya ku dining. Essaawa zino buli omu akwata emmere ne tutuula mu ddiiro ne tussaako TV nga bwe tulya. Naye okulya kyali communal kasuku nti ntuula ku dining ne nnyumya n'abaana bange ne bagana olunaku lubadde lutya leero nti papa
Leero kibadde kizibu. Mukyala ng'omwami taata atwala amaka gano oba maama okulya kukulaga abantu bye bayitamu ewakaawo. Omanya muwalawo nti yanyiize, omanya ani atalya bulungi nti appetite ye egenda ekendeera. Omuzadde yenna alina teenager ne young adult bw'otandika okulaba omwana atayagala nnyo kulya naye ng'ate ali mu myaka egirya according to child development stages, olina okutandika okubeera concerned. Obuze Mandela nga takyalya nnyo. Ate ng'avubuse. Ate avubuka balya nnyo. Waliwo ekimugaana okulya kyawulira nga ye bw'aba akitaddemu teyeetaaga kulya. Oba kwepiica. Ebiboozi byammwe by'abantu bagundi eyo. Naye bw'okitunuulira, as parents tutandika okupayinga attention ku kintu ekyo, kigenda tuyamba. Nti omwami bw'oba ovudde ewaka tokkirizibwa kugenda kwebaka nga tokebedde ku baana bo mu kisenge ekyo. Ne tukomawo ssaawa 6. Onoonya ssente ne mukyala wa anoonya ssente. N'ekyamagero wangamba gw'okeereeka. Oba tolina by'okola. Nti ne ku mwenda oddayo. Nkeereeka. Kiki ekikeeza ewaka? Ekinkeeza ewaka because I am concerned about my future. Bwe mba nnina obudde nti nze ngenda okupikinga abaana ku masomero ngenda ne mbajjayo. Awo waliwo bondi okwogera n'abaana. Abaana njagala babeere mu mikwano gyange. Naye am very careful okudrawing a line between taata ne mukwano gwange. Ne blood. Anze abaana bange si blood. Baana bange. Era bwe mba njogera nabo soogera nga blood. Njogera nga taata. Because a father is meant to train the next generation. Omusajja alaba program eno ng'ewuwa ayagala nnyo okuddayo ku ssaawa 8 ogw'ekiro, ku ssaawa 6 ogw'ekiro, ku ssaawa 3 ez'ekiro. Mukyala we ne bw'abeera nga mulungi nnyo naye nga ye gye yakulira taata we essaawa ze yalinga dda. Alaba kiri nnomu okuddayo ssaawa ezo. Kati nze ekinnyanguya okuddayo. I want to be in the space of my children. Nti bw'aba alina kyayitamu ambuulira. Waliwo olumu Mandela we yaŋŋamba ku ssomero nti waliwo omwana eyali amubuulinga ng'amusanga mu lukubo n'amusongamu n'amukuba oluyi lumu. Lwe yamukuba oluyi n'aŋŋamba ne mugamba enkya tugende ku ssomero. Ne ŋŋamba administration njagala omwana ono bamuleete wano. Omwana ne bamuleeta ne bamubuuza wakubye omwana ono nti ye why mbu nothing. Ne mbagamba njagala bazadde be bajje twogere. Era bazadde be bajja nagamba taata we njagala gwe twogeremu wali ffekka babiri ng'abazadde. Lwaki okuba mukyala we waka. Ne mugamba abaana baffe bye bakola ku ssomero it's a reflection of what is at home. Era bwe twayogerezeganya si mu busungu tho. Twayogera ng'abasajja ne mugamba by'okola ewaka bitandise okulabika mu bwana. Nangamba ekyamazima mbadde nnina wempita. Ng'olumu obusungu bwe bunkwata buli ampita mu maaso mukubo oba nnyabo oba bo bennyini mbayisaamu empi. Ne mugamba how do we handle this? Ne twogerezeganya ne musa mu gurupu yaffe ya mental health y'abasajja under Manke VG. Ne tutandika okunyumya. Mu gurupu mwe baŋŋaana. Bakugaanamu kubanga olina olugambo tosirika kasuku. Naye bwe twayogera okwongera n'omusajja ono kyazuuka nti kino kyali kiva waabwe.